abaliko obulemu bano baatuuzizza olukiiko okutegeeza minisita abavunaanyizibwako Sulaiman Madada ebizibu byabwe bwe bagambira nti tebafiibwako bakulembeze nga ne mu nteekateeka za gavumenti balekebwa bbali. Olukungaana ono lwateekeddwa ku Mubze Nakawa era nga lwateekeddwa minisitule y'abalema, obukulembeze bw'e Nakawa wamu n'abalema. Minisita Sulaiman Madada abasabye okukomya okwenyooma n'okumirira gavumenti nga bwe talina kye bakoledde kyokka nga bo tebalina kye bakola okuggyako okutuula obutuuzi n'okulera engalo. Njagala okukubiriza bannange abaliko obulemu nti engeri y'okwerwanako kwe kulaba nti buli muntu alina ky'akola ekivaamu ssente. Eyo message ngitwala nga nkulu. Mmeeya w'e Nakawa Benjamin Kalumba abasabye okukola ebibiina eby'enjawulo nga lwe banaafuna okuyambibwa mu ssente za gavumenti. Bayita abalema mujje mukole ebibiina eby'enjawulo, ssente weeziri, ffe tuzigabula. Abantu ab'enjawulo beetabye ku mukolo guno era nga bonna balina obubaka obw'amaanyi bawadde abalema okubazzaamu amaanyi n'okubawa essuubi nga muno mwe mubadde n'akulya ssimu ka Uganda Frank Gashumba. Bakomye ekigambo kino nti gavumenti ebayambe bo beerwaneko bennyini. Ate bo ab'ekibiina kya Rukundo Open Heart Organization badduukiridde abaana batalina mwasiriza ebweya kajjansi nga bawadde ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo mu bibaweereddwa mubaddemu engoye, engatto n'ebirala. Abaroho bakulembeddwamu omutandisi w'ekibiina kino Florence Rukundo ono ategeeza nti kino bakikoze okusobola okulaga abaana bano okwagala. Baletedde laavu ya Katonda. Tetulina bwe tusobola kwebaza Katonda olw'ebirungi by'atukoledde. Kyova olaba ffe ng'abaroho tukola kye tuyita ekibbo ky'okwebaza. Kati kubanga Katonda si muntu nga nze ng'ono nga ggwe. Akulira ekifo kino Moses Sebagala asiimye nnyo obuyambi obwaweereddwa. Ekyo twetaaga ennyo naye mwebale nnyo bannaffe okujja muyongere okutusabira ate naffe tuyongere okubasabira. Ate bo abakulembeze abalina obulemu ku mibiri gyabwe n'abamu ku abo abalina obuzibu buno batudde entinda okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye balina okwetaba obutereevu mu kulonda okubindabinda okwa 2016. Kubaganya ebirowoozo n'okutema empenda okulaba engeri bannaffe abaliko obulemu gye bayinza okwetaba mu kalulu kano. Bano abatawulira saaka abatalaba bagamba nti bo balekeddwa nnyo emabega mu nsonga z'okulonda nga n'amateeka agamu agakola ku by'okulonda gabanyigiriza n'okubajjako eddembe lyabwe. Abamu basiimye Bukedde TV okubaterawo omutaputa era ng'ono bagamba nti abayamba okumanya ebiri mu mawulire kyokka ne basaba n'emikutu emirala okukikola. Basabye okubaterawo n'enkalala ez'abalonzi ez'abatalaba. Nti ekintu ky'okutaputira abantu abatawulira tukyebaliza nnyo TV nga Bukedde nti kintu kirungi nnyo